A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people. To share with you, ebisooka biri ku lupapula luno tukutte olugamba nti Thanksgiving ceremony. There is a scripture which we wrote down, which is 1 Corinthians chapter 15, verse 57, which says, "But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ." Amina. Nti twebaza Katonda kubanga atuwa victory, atuwa obuwanguzi okuyita mu Yesu. Ebizibu ebijja olimba lugambye nti ebizibu ebijja saba, emitawaana nga gizze saba. But we thank God because it's God who sustains us in dark times, in times where you can't run to anyone. We all run to God. Ate buli tudduka tugende eri Katonda, Katonda atuyamba. Tagamba, I don't care about you. No, every time we run to God, He has open arms okutuyamba, okutureceiving, okutuzaamu amaanyi. Naye ekigambo ekiri ku mutima gwange olunaku lwa leero kigamba nti make this world a better world for me or for your neighbor to live in. Amina. Njagala okingabire neighbor wo. Make this world a better world for me to live in. Amina, awulidde? Good. Akati gwefuba ensi eno omuntu akulinaanye omuwe emirembe gibeeramu. Ekyandikwa kyengenda okusoma ekirala kiri mu Zabbuli 115 mwena mugimanyi abasomako ku Bayibuli naye oba togisomangako it's okay. Olunya olw'17 bw'oba togisomye ojja gisomereka naye tugamba weewo luti nti the dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. Kitegeeza ki nti omuntu waawummula aba talina kiseera kirala kya kutendereza Mukama. Amina. Naye gwe omulamu, you who is living, osobola okutendereza Mukama, osobola okusinza Katonda, osobola okwogera ne Katonda. That means nti ebintu by'olina okukola olwaleero bikole today, not tomorrow. Because when you go silent, there's nothing more you will do. There's nothing more you will change. Tojja kubaako ky'okyusa. Kati Bayibuli kyeva egamba nti abo abagenze tebatendereza Mukama naye gwe ali wano gw'otendereza Mukama. Therefore, you must divide your time very well. Kubanga eri mu ngalo zo. Amina. Bayibuli egambye nti abo abagenze bawummula naye abalamu balina okubaako kye bakola. Kyenvudde ngamba nti gwe osobola okukola ensi eno gy'olimu ebeere ya mugaso eri munno. Akati kandeeta ekibuuzo kikino. Tuli wano tujjukira mukwano gwaffe eyawummula. Naye kati kyengamba kikino, singa mu biseera bye yali ng'ali mulamu walinga omuvuma ne muyomba buli lunaku ng'okuba essimu gwe anko eri gwe tolina magezi. I'm just giving you an example. N'omuvuma ng'obusungu bukutte oba ng'olina kikuggyako waya n'ogizaako ne watawena ku bbiri n'oyongera kubanga omanyi omuntu waasunguwala akola ebintu eby'ekiralo si waawo tebiba nnomo omuntu ng'asunguwadde. Naye kati ekizibu ne kijja nga weetegese okukuba essimu olwaliwo nga taliiwo, owulira otya? N'ogamba kati omusajja mbadde nvuma waaki? The man is gone. Gw'ogenda okuvuma taliiwo. Ate oyinza okulowooza nti singa ekiseera nkirina bambi omusajja n'alimunenyeza nali nvudde ku buvi waya. I didn't mean what I said. Abantu abamu oluusi bavaako waya ne bakola ebintu ne bagamba bannayiza abadde waya zivuddeko. And abamu bafuna chance, they call tomorrow and they say I'm sorry. But sometimes omuntu bw'agenda, you don't have a chance to say I'm sorry. Amina. Kakati saagala olinde kaseera ako akagamba nti njagala okwenenyeza omuntu nga taliiwo. Omuntu bw'oba ng'oyagala omugamba ekintu ekirungi kimugambe kaakati. Bw'oba ng'oyagala omwebaza kyakoze mu bulamu bwo, appreciate him now. Bw'oba ng'oyagala okumugamba nti oli wa muwendo onnyambye mu bulamu, do it now. You still have a chance. Naye tolinda kubanga ekyo ekiseera Bayibuli egamba nti olunaku olwo lulinga olujjanga mubbi. Omanyi omubbi? Waliwo amanya nti omubbi anayingira mu nnyumba ye.
mwinzo gamino teri babbi musumba tetubimanyi naye oluusi abantu abamu bababba kale bababbako essimu nga batambula naye tebamanyi nti no omuntu ajja babbako essimu kitegeeza ki ekiseera ky'olina making sure nti ono mulirwanaawo ali comfortable kubanga mu nsi muno ebintu bikozesako bukozesa yugo n'essente zino kyenva nze ngamba abantu nti zirye n'omuntu zirye ne banno balyeko kubanga nawe tojjagenda nazo amiina ntera ogamba abantu nti nze njagala nnyo okwambala zaabu naye zaabu ono wantamira ogenda okulaba nga bagamba chaini zino baziwaani ekintu ekyo kisinga okunnuma ate nga noba you treasure them wano buli alina gold amugyayo ku lunaku nga luno siwo era mwena abasinga wambadde zaabu mu bulago ne kamba buli zaabu oyo atama nga takyasobola kuyamba kyengezaako okugamba nti bw'oba olina ekintu ekirungi kyosobola okuŋŋamba oba okugamba mulirwanaawo kimugamba olwaleero make sure nti obulamu bwe buli comfortable around you naye waliwo abantu ng'obulamu bwabwe buzibu ogamba gundi oyo bw'ajja ng'oweta lwaki you've made obulamu bwe miserable naye bayibuli ekugambye nti when people sleep when they go to silence tebagenda kutendereza kale they're not going to say anything tebajja kubako kyeboogera naye bw'oba okyali mulamu you can still change your fate you can still change your life you can still change your tomorrow obulamu bwe busobola okukyuka therefore use your time now amiina ngambira akulinaanye muddeemu enjiri eno mugyetaaga nange ngyetaaga gamba akulinaanye nti you need to use your time now. I don't want you to regret tomorrow when I'm not here. Akawulidde ako kakati no tokoma wano genda maaso ng'oyogera genda maaso baako ekyomuwendo ate beera wa mugaso eri munno beera wa mugaso yamba munno omanye eno gye twajja teriyo maama teriyo taata ffenna twafuuka kati ba Luganda abaana bato bayita ba cousins ate nga bambi si ba real cousins naye bagamba ba cousins bange baabano cousins bange baabano naye kitegeeza ki baagala creating environment egamba nti olwokubanga cousin wange sisobola mukola kibi kati n'abantu abakulu naffe tukole tutekewo ensi yaffe ebanga tulina engeri gye turelatinga with each other in a good way tusobole okweyamba olunaku olw'enkya tutendereze Katonda ekirala bw'oba olina ky'osobola okukyusa ku bulamu bwo olunaku lwaleero do it now amiina bw'oba nga waliwo omuntu eyakunyiiza genda omugambe sorry now bw'oba olina omuntu gwe wanyiigira naye mugambe now bw'oba olina kyoyagala okutereeza do it now because kati osobola okwogera naye when you go into silence tolina kyojja kukyusa amiina waliwo abantu abamu nga bw'obulamu bwabwe bali professionals in the things they do waliwo abantu abamu nga bali professionals in doing good bambi bali so nice bali sinana buli omu bambi bali out there out to help naye waliwo abantu nga bo they are out to destroy characters. Who does she think she is? I'll destroy her. Bwe balaba couples eziri happy omusajja oyo omukazi oyo amwepansa kugamba people are there and they are so cruel in their hearts nogamba kakati omukyala wa muno omwagaza ki oba omwami wa muno omwagaza ki create this world to be light for you kakati oba kugamba omuntu oli bw'abanga byakola weebiri naawe kola ku mukyala wo abeerenga omukyala wooli oba nawe kola ku mwami wo abeerenga owooli naye togamba omusajja oyo mukazi oyo amwepansa oyo tujja mukola okimanyi tujja mukwana you know absolutely that is our world now abantu tebagala abantu basanyuka yebo nga beepanka no oba beepanka basanyuka labirako what makes them happy learn it pick it kamba buli wogenda mu dduuka ng'olina essente ebijja mu ssente zo byokola ki togula byota botuka ku kawunta bajja kuyita mubbi amiina kubanga baku expecting to give in money kati bw'olaba ekintu ng'osobola okigula buy it put it in your basket genda nakyo bw'olaba ekintu ku munno nga kirungi buy it mugambe how do you obulamu bwo gwe ng'omalako nze nnemererwa help me out bw'onoosanga omuntu omungi ajja kugamba yeah you can do this and the other naye togamba oba yeeyita ki
alowooza mugezi nnyo. No. Make this world a better place for me to live and for your neighbor to live. Ate bw'olaba ekintu ekirungi, talk about it, praise it. I mean, lift one another. Nze njagala nnyo omuntu azzaamu banne amaanyi kubanga muyigirako binene. Oyo asobola okubaako kyakola nze nga sikisobola. Lwaki sikiyiga? Because I still have today. And I can still talk. And I can change my fate. Olaba ffe twalinga Uganda nga tumanyi nti omuntu asobola okusoma nga mukulu. Naye bwe twajja eno bambi oluswiri twasoma lwa mpaka. Kambabuulire nti wali atasobola kwogera luswiri. Oyinza obutalwogera naye ng'oluwulira. Ate olabika toli waawa. Naye kambabuulire mumanyi nti batusomesa oluswiri nga tuli bakulu ne tuluyiga. Ekitegeeza ky'otamanyi osobola okiyiga. Kiriza bakuyigirize. Oli mukulu nnyo, you can still learn. Nasoma SF n'ensoma n'omukyala ng'ava mu America naye nga alina emyaka 6. Ng'afunye omuntu omuswidi gwaza okufumbirwa wano. Naga naye olulimi no sirutegeera. I'm 60 years old. Manyi oluzungu lw'Amerika olwo luseerera. Naga naye nze sibitegeera bye basomesa. Naye mugamba but you catch up. Naye 60 years. Afunye omuswidi bamugambye soma SF. Namugamba yingira mu class 60 years. Naye goyinza okuwanga ne 60 tonaziweza. So you can still learn. You can still change your tomorrow. Naye togamba omusajja agenda n'abulira Nigeria bakola gundi ezo movie ezo. Don't jealous me. Kubanga wewe alaba nga jealous ejja kugamba maaso. Don't jealous me, you know. Abanga ogera oluzungu olufuna naye akyagamba akikugambi. They're being honest. Amina. Chengezaako okwogera nti we have little time on this world. Kati make your life easy. Nze sitera kwagala kwesitula migugu. Omanyi mulimu abantu nga bagenda n'emigugu. Ate emigugu togiraba ng'agyetise. Naye emigugu gibeera ku mutima gwa muntu. N'abeera n'okuzitoowererwa. But make this world light and easy. Beera n'omutima gwo nga guli light because you need it for tomorrow and you need that heart to push you as many days as possible. N'olwekyo nga mmaliriza. Ekigambo kiri kimu nti oba tulina olwaleero tulusanyukiremu, oba tulina olwaleero tulujagulizeemu, oba tulina olwaleero tujjukire Katonda, oba tulina olwaleero genda ku mu kanisa osabe, si kikyamu. Olwaleero nagambye sigenda kukoona ku mwenge kubanga olwenjogera ku mwenge baga musumba oyo baya baaki buli bamu akazindalo ng'abuulira mwenge, naye olwaleero nagambye sigenda kubuulira mwenge. Make this world a better place for me to live and for your neighbor to live. Amen. Engalo tuzikubire Katonda. Njagala tusabe. Mukama tukwebaza kubanga oli Katonda w'amaanyi, tukusinza olw'ebigambo bitwogedde, tukusinza kuba gw'otuwa amaanyi okuyita mu mbeera zonna ze tuyitamu, ebizibu nga bitugwiridde, nga tufiiriddwako abaagalwa baffe. Yes, go to sustaining. Sometimes it gets so rough, sometimes it gets so hard. Naye ekintu kiri kimu kye tumanyi nti Katonda wagamba togenda tuleka, ogenda kubeera naffe paka enkomerero. Wagamba bwe munaayita mu migga, ku nsozi empanvu, mu mazzi n'abeera naawe. Tukwebaza because you've sustained the family. Tulaba Joshua Mukumye. Join us on www.celebrateuganda.com and celebrate the pearl of Africa with us.